Oluvannyuma lw'ebyo byonna ebyatuuka ku mukunja atasera omuli obulwadde obwamukuba ku ndiri n'atuuka okuba nga abeera ku kitanda buli ddakiika abaffe kyekyatuuka ku Sheebah wa Mukunja. Kyekyatuuka ku Sheebah wa Mukunja. Abantu bangi nnyo beebuuza kyekiriwo. Kyekyatuuka ku Sheebah wa Mukunja. Sheebah tabanga ye yalwaza Mukunja obulwadde. Ate omwana gwe baazaala yalagawa. Sheebah yaddamu n'afuuka mulalu oba Sheebah yagenda bweru kuba kyeyo. Abantu beebuuza ebintu bingi. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange, commentinga manye kikyolowooza ku butambi nga buneeno, ate era subscribinga okwate ne kade nga buli video yonna gye nteekayo kutuukako bulungi. Ku Facebook kwendi nkozesa Sheila Adita page, ku TikTok kwendi nkozesa Sheila Adita page ne Sheila Adita 1, nkubiraako nga weeyambisa Instagram link ebeera waawo, oba nkubiraako nga weeyambisa Snapchat. Tugenda tunula mu bulamu bwa mwana muwala Sheebah wa Mukunja. Tulabe obulamu abutambuza atya. Yaddayo ku street mulalu, yaddayo mu bintu by'enjaga n'amayirungi, yaddayo mu bintu by'okwetunda, yaddayo abeerawa era akola ki? Wano wennyini ku YouTube channel yange. Nze nkuleetera amawulire agagenda maaso mu ba celebrities bo n'obulamu obwa bulijjo. Teekako ba TikTok ate era oteekeko ne bankuba kyeyo. Kati gwalaba obutambi nga buno gw'osalawo n'ogamba Sheila obutambi bwakola buli genuine ate era tubuyigiramu ebintu bingi kuba nze nabagamba nsomesa busomesa. Obutambi bwange si bwa kukakkanya wansi, si bwa kuvuma, si bwa kukudaala kuduula. Obutambi bwange inkola obutambi nga bwa kusomesa na kuyigiramu. Era ne bwe kityo nsaba onneegatteko tugendeko mu bulamu bwa mwana muwala Sheebah ate era tubeere nga tukomawo. Mukunja atasera ng'agenda akwata Queen Sheebah ng'amuleeta mu kamera. Nga Mukunja atasera abantu basonda ssente kamutereze ne mu firuta wamma. Nga Mukunja atasera abantu bamuwa ssente atwale Queen Sheebah wa mu ddwaliro amujjanjabye. Nonno luno lutalo lwa ddala. Lutalo lwa ddala. Nga muna abantu bakwata ssente bawa Mukunja atasera kutwala Queen Sheebah mu ddwaliro nga Mukunja tayagala kutwala Queen Sheebah. Mukunja ng'alya ssente za Sheebah. Mukunja era nalabako ne mukazi we ng'ali lubuto. Obugoye yakwatanga ssente za Sheebah n'agulira mukazi we. Mukunja ng'akwata Queen Sheebah ng'amuteeka ku kkubo ng'asabiriza nga ssente bazimuwa. Kaakati olutalo lujja olwa Love Massey ne Mukunja. Love Massey ng'avaayo ng'agamba jjukira Love Massey alina abasawo baalanga, abasawo ab'ekinnansi. Love Massey ng'avaayo ng'agamba Mukunja wala Sheebah bamujjanjabe lekerawo okumubonyabonya oba mumpe. Jjukira Love Massey ne Mukunja bezinire eyo kayumba kaabwe Love Massey yali apangisa side zeeyo ku 8 eyo side zeeyo nga Gayaza Road. Bezina kati Mukunja atasana atasasula Love. Bakubuuziza esimu yo eyataaki wagiteekawo. Esimu ya taaki. Esimu ya taaki waliwo yagintwalako nagimuwa agikyajinga teyagimpa. Kati akawunti yo ya TikTok ani yagikozesa tekyaliko si kyekyo? Nze nali sikozesa gundi nga mpadde bulungi nga mulimu ebifaananyi byange. Buli yali agikozesa Mukunja atasera. Yonna yabiraaninganga? Yabiraninganga. Kati bambuuzizza nti Sheebah esimu ya taaki yagiteekawa nga tukyamulaba ku akawunti ye. Sheebah abagambye takyayina ssimu. Obwo nno bwe butambi bwa Sheebah wa Mukunja. Sheebah ali mu mbeera bw'etyetyo, si mu mbeera nnungi nnyo ng'akyali ewa Mukunja, era nga obulamu bwalimu essaawa zino bulaga buli promising. Busingako mweri embeera Mukunja gye yamujja. We njogera ku mbeera Mukunja gye yamujja, ffenna twalaba Sheebah gye yava. Yali muwala wa kasasiro, ng'alonda kasasiro, alonda bicupa, asula ku nguudo, ayambala miziina, abeera asiiwuuse, talya, abeera ku walagi, bintu byakuwemula na kweyambula. Embeera ye tugimanyi gye tutayagala kuddamu kujjukiza bantu. Kubanga trust me, tewali muntu ayagala kudda mu nnaku ye. Tewali muntu ayagala kudda mu ki? Mu nnaku ye. Yadde ng'abamu bagamba omuntu eyazaalibwa nga munaku ne w'omukwata n'omuteeka mu lubiri
era ajja bbeerayo nga muki nga munaku. Ebintu ebyo nno nze komenti ezo nzirabye nnyo ku butambi bwa Shiba, naddala wano Shiba bwe yavuddeyo n'akola akatambi akalaga nti Mukunja atasira yalinga alya ssente ze, yalinga amubba ssente. Ebyo nno yabyogedde ng'ali ewa mukwano gwe eyo gye yagenda eggayaaza okuwummulirako. Bwe baamubuuziza embeera mwali n'ategeeza n'agamba omuntu nze gwe nali naye yalinga akwata ttenda ne bamuwanga ssente ezo n'aziryanga yekka, nze nga tampaddeeko n'ekikumi. Naye bannange ensi eno nga nzibu, bannange ensi eno nga mbi. Shiba si ggwe wandyogeredde Mukunja ebigambo ebyo. Shiba si ggwe omuntu eyandivudde n'otandika okutemeggula ku munne ebigambo. Eyo yonna gye yakujja, Mukujjanga yakujja wala, Mukunjanga yakolamu omulimu n'atuuka n'okulinnyisa ennyonyi. Bannange njagala mukijjukire nti ennyonyi terinnyika mwavu. Ennyonyi si ya mitwalo 3, si ya mitwalo 10, si ya 5, si ya kakadde. Ennyonyi ya bbeeyi. N'akujja ku street gye wali olya mu kasasiro ng'olonderera bukunkumuka, n'akuteeka ewuwe, n'oyambala, n'akukubako enfuufu, n'osibanga enviiri ez'ebbeeyi, n'olyanga emmere y'ebbeeyi, n'osisinkana abantu ab'ebbeeyi, n'ogenda mu bifo eby'ebbeeyi, n'akuteeka ku level ey'abantu gye balina okubeerako gye wali totuukangamu ng'ogiraba bulabi ku TV. Akutuuzizza n'abanene omuli ba Spice Dano obasinkanye, ba Shiba obasinkanye, osinkanye abayimbi ab'enjawulo, ogenze ku stages ez'enjawulo, akulaza abantu bakwagadde. Njagala Shiba ojjukire nti Mukunja bwe yakusangira abantu baali bakukozesa bukozesa, nga mwe muli okwebakako ne bakuzaalamu abaana abatamanyiddwa bakitaabwe, mwe muli obutakulabirira, mwe muli embeera y'obutamanya intaneti, mwe muli embeera y'abantu obutamanya kikyuli. N'akuzuula, n'akujja mu mbeera eyo ey'okukozesa, n'akufuula omuntu, n'akutuusa awo w'oli. Bwe wabanga waliwo ebintu byonna ebyabaleetera okuba nga mwawukana, ate gwe wandirabye birungi by'oyo muntu bye yakolera okusinga okulaba ebibi, kubanga ffe tuli bantu era tusobya. Terunaku lwe tugenda kukeera ku makya tubeere nga tuli perfect, nedda tusobya, tuyimirirawo na kusobya, tuyimirirawo mu nsobi era tutambulira mu nsobi. Yadde nga Mukunja alina byakola ebitaagenda bulungi naye bye yakola ebirungi bye bingi. Kyova olaba ffe abantu abamu twetamu abantu, twetamye okuyamba nti omuntu ne w'omuyamba n'okola otya, ne w'omuyamba n'okomayo. Bannange okutwala akaseera okujjukira ku birungi by'omukoledde aba Katonda yekka. Omuntu oyo aba aliko Katonda, omuntu oyo aba naturally ye ng'asiima, omuntu oyo naturally abeera mulungi ng'aliko ekisa kya Mukama. Abantu abasinga be tuyamba batusasula bibi, batusasula bikolimo, batusasula kutusiraanya, batusasula kutuloga, batusasula kutwogerera bibi, batusasula kutwonoona mu bantu. Kansuubire nti nno ebintu ebyo bye njogedde mubitegedde. Gw'abadde akyayambayamba tuula wansi ogamba omuntu ono gwe nnyamba alibaamu amakulu oba nedda. Kubanga Shiba waba bye byayogerera Mukunja ku bintu byonna bye yamukolera, omuli omugulira poloti, omulaga abantu, okuyamba famire y'okuweerera abaana be, okujja nnyina kasasiro n'ebintu ebirala. Na biki Shiba bye yatuusaako Mukunja? Gwawe oyinza kwogerawo ki? Twesange mu comment section yenze Sheila Adita. Mbagala nnyo mu subscribinge, mu likinge, mu commentinge, kye kisinga obukulu.